omwami ono mumuwagire nga bwomanyi nti ffe tuliwo okukola kazana soko jjo omwami bamuwagire bambi beegayidde yonna gye muli jangu atubulire engeri akikola atya katata wange okikola otya munnange naffe tutunda ttaka tutunda bizigo ng'otunda masepiki omulimu guno gusanze otya ku kalobo sente ze tunoonya so munowereramu abaana olina omukyala olina omukyala valentine yawedde naye omukyala bamuwaddeyo ki tugambe muko ffe tujja no nakuwagira bajja kuwagira bajja kujja anti buli omu wafunye wakolera kati gwe woofunye si bwe kiri kati olunaku otundayo sepiki nga mmeka tosobola kumanya naye nga zizitowa okufa obufi naye oguma bugumi kakano kabanga kammeka bwenna ebizigo tutubire seeke sima babibbawo kakati eno pooti yaffe tugenda ddala soke tubagambe emirimu gye tukola bagitegeere. Tuli Banyondo estate experts tudiringira mu kutunda amataka agalina ebyapa n'agalina endagaano n'ennyumba eziwedde ebizigo kunyiriza muntu kulabika bulungi paka kuwulira buki kuwulira bubi oba nkiyite bubi oba paka wogama naye nokkiriza kubanga nze aguze nze ndaba neffe tekyako bazikufananya bubi ku kyendabye original my dear muje mugule ekizigo omukyala anyirira okuva wansi paka kuki ate n'ekirala kyembadde njagala okugamba watunulire bwoti nengo omalagali waki ajjokira eyes on what on site dota bagamba nti nogwozadde akube ngoma nokola ki nozina oba gwokubire kale kikole vice versa gwokubide ngoma nazo na kigolomuza naye nga ebe nabivuddewo ya standing style kakasa abantu ndabika ntanyirira kunyirira gye nyiriramu empulya nga nonya nenyirira nembula nyirire ntya side ki side wa bajje bagule bajja kulaba bajje basange physically kubanga kiri kyeruno kyebala tebajja kukkiriza omanyi bagamba abaganda amaaso gabali mu ngalo kati abala gabali mu maaso mwenyini nga bamaze kulabira ddala kale taata tukulamusiza munnange nange omwami ono mumuwagire nga bwomanyi nti ffe tuliwo okukola kazana soko jjo omwami bamuwagire bambi beegayidde yonna gye muli jangu atubulire engeri akikola atya katata wange okikola otya munnange naffe tutunda ttaka tutunda bizigo ng'otunda masepiki omulimu guno gusanze otya ku kalobo sente ze tunoonya so munowereramu abaana olina omukyala olina omukyala valentine yawedde naye omukyala bamuwaddeyo ki tugambe muko ffe tujja no nakuwagira bajja kuwagira bajja kujja anti buli omu wafunye wakolera kati gwe woofunye si bwe kiri kati olunaku otundayo sepiki nga mmeka tosobola kumanya naye nga zizitowa okufa obufi naye oguma bugumi kakano kabanga kammeka bwe naafumbirwa nja kunoonyako olina omukazi ndi singo olina ate enzo ndabye otya toneetaaze toyagala kumanya bwe naafumbirwa nja kujja nkuguleko sepiki kale webale kola webale butabba katonda akuwa omukisa abasinga banyoma emirimu ne babba ne batugomya ensi oli musajja mmekete mubasajja oli ki I salute you tuddeyo ku mirimu gyaffe kikunange naayiza nnyo gwe anti buli omu awujja kasepiki kati naye musajja awujja kalimo ke ekikunange nandaga nnyo nvudde ku mulimu ogwaffe tuba tukyagamba abantu totange babuulire mama akola mirimu ki kaakati bannange mwenna bakasitoma baffe abakusala beddira ki nte neddira ki nte ndyani maama Nyondo babuulire kuno kwogenda okusomera kuva fees bannaye mujje mugule ettaka bampe ssente ngende ensomye mujje mugule ettaka ettaka lino bannange eddungi uno akusembedde ayana kalina kalina nawe tewa kalinaako elabagwe eration laba ka view
Labane gundi. Mwana mulimu nenkoko naye banaye maama. Wegoba n'enkoko niye bannange. Uwe nenkoko z'abaani. Nenga bambi ekituufu kiri nti awo namulengedde addukira omuli kasooli, omuli mulimu n'omuti gwa ffene, mulimu omuti wonna. Omanyi lwaki nzirukiddemu? Kulaga ba clients bakitegeere nti waffe. Osobola okuddukira mu kiba kitali kikyo. Bannange mujje mugule ettaka, ettaka weeriri. Sirya bufere. Naye nga tusangibwa ku Lwemasaka bw'otuuka ekitemu Kayembe. Waliwo n'enkoko kale katale ku kkubo gwe kasito otuuka awo. Osobola okubuuza omuntu n'omugamba muwala wa Nabbanja wakola ki? Wabeera. Eri waggulu ng'ojjamu naye ng'ogula ettaka ng'obeera bulungi, teri kasozi, teririmu nti ate simanyanga bino gundi, ate simanya gundi yasimbamu lino liriko ne kafensi. Okitegeera? Yangwa bwangu yojje amapeera gaagali, ono ffene, ono kasooli mwali, osobola n'okutandikira kuno. Mulange namusiga akalaakya. Anti njagala munnange bajje bagule nfune fees. Yongera okulanga. Oba okitegeera, njagala abantu mbakakase dirina ku kkubo. Bannaye benanga kyalina ku kkubo, tewali byakoza teweta. Jebaleko nnyabo. Oyagala ogula ku ttaka maama? Naye bannange. Hajati oganyo tuwagira. Allah akulaba ebisaala n'ekiro Hajati. Mu kisibo kire ekyatandise. Naye nga bannaye bena bikyali awo maama asaagasaaganyo ne mbadde mbagamba lino kkubo. Tuli ku kkubo kwennyini. Kambalage n'amasannyalaze gaagali. Gali masannyalaze togenda kugamba nti ate bannange gye nagenda gagali masannyalaze. Bano bane balina kuseta time balina amasannyalaze gaagano. Gagenda paka erye. Nkugambye kavyu kokka era kozimba bwoti obotekawo kalinaayo oba kiki obeera kasozi buli kimu ng'okirengera ekiri eri. So bannaaye mujje mutembe bannange mugule ettaka. Ayina ettaka, ayina ekizigo ekirungi nammwe baganda baffe kubanga asinziira mu Dubai. Baganda baffe munaye nkalaba bigula mpola. Baganda baffe mwena abali e Dubai, abali luddawa, bwe muba muli abantu eno mu Uganda babafeze, babalimbye, babaguze ebintu by'empewo. Mujje bannange mugule ku ttaka ku maama wange. Ajja baguze ettaka eddungi. Ne oba oyagala kuzimbira ng'oli bweru. Mwesige ne ssente ajja kujja kuzimbire mu mazima n'obwenkanya. Neyanziza maama. Neyanzane. Bannange mujje. Nakuza bulala muko. Bannaye maama nera. Fukamirira nyina wadde waliwo esooto. Fukamirira n'amavivi ne gatu. Naye bansonyiwe naye ekituufu kiri nti mujje mugule ettaka. Bannaffe mmwe abali ebweru mulekerawo abantu okubabba. Baganda bammwe, bakojja bammwe, babba bammwe, baani bababbye. Mwesige maama wuuno asinziira mu Dubai gy'abeera. Asinziira mu Dubai. Mujje mumuwe ssente ajagula matiriyo ffe gye tuli. Bw'olaba nga ye abuzeebuzeewo ng'agamba mwana wange kiki eri emmotoka yagenze gy'eri ey'amataffaali nti maama gy'eri ku sayiti. Bazimbe buli kimu kikole kiggwe. Ekyo tukivuddeko. Kati tuli ku Nnyondo Glim. Munda banze nga bwenfaanana, mulaba maama nga bwafaanana. Kati gwe jangu buze ogula Nnyondo Glim. Simanya akabalabe, simanyanga bino biki, ebizigo byanjosha, simanyanga gundi, simanya gundi yanziba ku ssente ntono nnyo. Zona ategeera ng'ozze. Gwe kasojja oggula ogategeera ssente. Gwe jangu ogule kizigo okunyirira kutukola ki? Kyala kyange kyalenga. Jangu ogule ekizigo. Ogenda kyosiige okole ki? Osirike. Mpaka akola ki? Osirike. Kuwulira byakuwulira buki? Bagulire ettaka. Omwami akuwa buli kimu naye nga ali ku matamashi. Mu kime ekiki? Buli wamu obe ku TikTok kwali, ku YouTube kwali wonna. Facebook, Instagram, no. Everywhere you go. Nnyondo Glim. Nebo tukomaawo. Nebo tukomaawo. Kimala. Tebasa. Gwe mwana gwe. Tatawe yagula ettaka. Jangu. Kitawe yagula ettaka. Todduka jangu. Ngamba gwe. Tatawe yagula ettaka. Itawa wano. Yagula ettaka.
wabadde ddi omuntu agulanga ttaka mugamba ajja agula ettaka si lya buseere. Omunagana okugula ettaka mu buntu bulamu mujja kuba guba ku mpaka gye bugula ettaka. Mukazi wo bba we yakugulya ku ttaka etali ly'abafere. Bw'oba onoonya muntu wa mazima Nyondo Estates, Nyondo Green, kwegagwe buli ky'omanyi nti olina kye weetaaga. Mabuze sayidi ki? Twali tubabbyeko sayidi wa? Yewa. Kuyitibwa omwidde nga baga nti omukyala mufere? Sayidi ki? Kuki? Sayidi ki? Misinde. Masibule mwana wange okooye. Kasente kamala. Naalimu obulungi amala n'akola. Nanyuka. Nazinja mwana va mu ddiiro. Baji bagula ettaka. Kyosimba onaanya. Tunaabeera mu kubegayira. Kyosimba onaanya. Kyoliako ettooke. Okay. Ebbogo n'ebbogo. Bibeera bigere bya nte ku lwazi. Koyi koyi. Dya. Koyi koyi. Dya. Ono alya n'oli alya. Koyi koyi. Dya. Leeta empiso tutunge ekyalema omuzungu okutunga. Lwatika lwa ttaka. Koyi koyi. Dya. Koyi koyi. Dya. Ono alya n'oli alya. Jangu tufuneyo tukirya. Koyi koyi. Dya. Koyi koyi. Ebikoyi.